Hello balamusiza kumwena mulinnya erya Mukama waffe Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu erisinga amannya gonna. Njagala okwebaza Katonda atuwadde ekisa okusobola okulaba nga tukyayatula nti Yesu ye Kristo era ye Mukama atukulembedde mu lugendo luno. Omubi mwalwanira enkya n'eggulu mu ttuntu n'ekawungeezi okusobola okulaba nga atusuuza ekifo kyaffe. Bayibuli egamba mu kitabo kya Juudi nti bamalayika basesetuka okuva mu kifo kyabwe nti bakwatibwa ne basibwa enjegere weewaawo ne basuulibwa obunnya obutakoma eyo mu kizikiza. Kale naffe buli lukya sitaani alwana okulaba nga atusuula ng'akozesa ebitwetoolodde n'abatwetoolodde, naye twebaza Katonda nti mu byonna abadde mwesigwa era tusabira ddala enkomerero yaffe ebeere ng'entandikwa. Kyentegeeza nti okukkiriza me twatandikira tumalirize nga lenkoole tukyalimu tusobola okusikira obwakabaka bwa Katonda n'engulu eri Pawulo gye yayogerako mu linnya erya Yesu. Kale mbalamusizaako mwenna mu linnya erya Mukama waffe Kristo Yesu Omunnazaaleesi, gyebaleko emirimu gyonna emutuusaako engalo. Njagala okwebaliza ddala abo bayimirira naffe Gate of Heaven Ministries International Church okuwaayo ekyo kye musobola okusobola okulaba nga omulimu guno gutambula, kubanga obuweereza amazima gali nti sente size zibukola ng'abasinga basomesa kituufu, kuba Mukama waffe yatugamba nti mwaweebwa buwi era muwe bwereere, naye engeri ezikozesebwa okuwa oba okutuusaamu omulimu guno yonna gye gulina okutuuka abantu okuganyulwamu, so olumu byetangamu akasente awe kayingirirawo. So njagala okwebaza omenza ebintu byonna kulwawo gwe wenna ali wano ompuliriza era ondaba nga nali nkutuukiriddeko ne nkugamba ninawe mpita ate n'otazza muliro wabula ku lw'omulimu guno n'oyimirira wamu n'omulimu gwa Mukama. So nammwe mwenna babirabye engeri endala twebaza Katonda kubanga byonna Katonda yafuga era byonna Mukama ye Mukama. Kale gwe wenna ateekayo kyosobola ku lw'omulimu guno, Mukama akuddizeewo ate naawe ayimirira mu kutusabira mu linnya erya Yesu. Nga sinaba kutandika njagala okwanjula nina TV channel gye ninako n'omuweereza omulala nga nsomesa eri teri birooto, nga tusomesa tuli babiri ne Musumba Pawulo nga tusomesa ku kukkiriza. Nkusaba oteeke mu simu yo ekigambo Da Cross TV, soferiyo VDM eyokubiri yamaze okukwatibwa, so essaawa yonna egenda kubeera uploaded. So mulimu okusomesa okungi, mulimu okusomesa, mulimu ebigambo ebikuza omuweereza oba ebizimba okukkirizako, so ojja kuweebwa omukisa ng'ate ogoberedde. Mukama akuwa omukisa. Olwaleero nateeranga bulijjo njagala okusomesa ku kye bayita ekyoto. Haleluya. Njagala okusomesa ku kye bayita ekyoto. Sitegeeza ekyoto ekyaka n'omuliro guno gwe tufumbirako emmere, wabula ntegeeza ekyoto eky'obwakatonda. Kama yeebazibwe. So njagala okwogera ku kye bayita oba okusomesa ku kye bayita ekyoto. Ogenda kuweebwa omukisa. Emabega eyo nakisomesaako mu church mu service, naye simanyi oba nali nkisomesezaako, sijjukira nti nali nkisomesezaako wano, enoonyezaako ku vidiyo nembula, naye webanga bweri jjukira ng'eriwo. Kale byonna birungi mu linnya erya Yesu. Ekyoto kyeki? Ekyoto mu Luganda nja kukinnyonnyola nti kyekifo emyoyo wegisisinkanira emibiri. Kati mba nkitadde mu jeno wengamba nti ekifo emyoyo mwegisinkanira emibiri mba nkitadde jeno, so kati awo n'ebyabasamize mba mbigassemu byonna. Kaakati ate wenjogera ku kye bayita divine altar, kuba kyengendo osinga okwogerako, oba ekyoto eky'obwakatonda. Ekyoto eky'obwakatonda nja kukyogerako mu Luzungu nti the place where humanity meets divinity. Kyonna kyekiri. So kyekyoto. Ekyoto kikulu nnyo
mu bulamu bw'omuntu. Bwe twogera ku kyoto tetwogera ziri olutalo ze twalabanga mu ddiini, oba tetwogera ku bifo ebigulumivu, aba tetwogera ku butuuti obulungi obwa cement obwa tiles obuliko red carpets obubeera mu makanisa. Si yogera ku kyoto ekyo, wabula ekyoto njogera ku kifo kyewayawula oba ekifo kyewateekateeka gwe okusisinkanirangawo Katonda, ngera ekifo ekyo omanyi nti bwe ŋŋendawo sivaawo nga bwe naze, era ng'omanyi ekifo ekyo bwe nkiikako sivaawo nga bwe naze. So ekyoto kikulu nnyo. Ekyoto ngambye nti kyekifo emibiri mwe gisisinkanira emyoyo, oba kyekifo endagaano we zikolerwa. Ankyogere mu ngeri endala bwe ntyo. So bwe twogera ku kyoto kino eky'obwa Katonda, mwana wa Mukama, njagala otegeere nti ffe abantu abatambula emibiri nti twakolebwa okuva mu ttaka. So kati twakolebwa emibiri gyaffe, Genesis ndowooza 2:7 ayogera. Then Genesis 2:6 neyogera nti Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye. Kati kitegeeza twatondebwa nga tuli myoyo. Oli mwoyo ogwambadde omubiri ogulimu emmeeme, oli mu busatu. Nga Katonda wali Katonda Taata, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu. Kati n'omuntu ali mwoyo ogulina omubiri ng'olugoye ogulina emmeeme. So kati ensi mwe tutambulira yaba mubiri oba ya mubiri. Era tosobola kubeera mu nsi eno nga tulina mubiri. Singa butuuka ne tugamba nti gundi afudde, tetusuubira kuddamu kulaba mubiri gwo ku nsi ng'otambula. Era kitiisa nnyo singa tumala okulangirira nti Nakityo afudde, ne tumuziika, ne wayita wiiki emu oba ennaku 2 ne tumusanga ng'ate atambula. Ekyo kitiisa nnyo. Ne waba maama wo nga yakuzaala ng'obadde omwagala nnyo n'afa n'aziikibwa, bw'obanga otambula ekawungezi n'omusisinkana ne waba wayise emyaka 3 oba emyezi 4, otya nnyo odduka emisinde. Ne waba ayambadde white, ne waba ayambadde kyonna kyayambadde, ne waba akuwa ssente, ne waba ng'olaba ali mu mmotoka yeevuga, ne waba nga ali mu nnyumba ennungi ennyo, naye nga obadde otambula n'omusangamu, toyizingira odduka misinde. Lwaki? Kubanga okimanyi nti ono yava mu mubiri, ate ensi mwe tuli ya mibiri. Bw'oba toyina mubiri tosobola kubeera mu nsi gye tulimu. So kati ate ensi gye tulimu ey'emibiri erina kye tuyita amaanyi agafuga emibiri gino. Nga bw'olaba nti ente ezirima zibeerako eno bye bakwata ne bazisindika okulima. Kati ne gino emibiri gye tulimu, haleluya, abantu tegeerekeka, ne gino emibiri gye tulimu tosobola kubeerawo nga weesigamye ku mubiri gwo. Tosobola kubeerawo nga weesigamye ku ndowooza yo oba ku ntegeera ye ey'omubiri n'owangula. Lwaki? Kubanga abantu bakizuula nti ensi eno ey'omubiri okugibeeramu n'obeera successful olina okubeerako ekikuwaniridde. Kiringa ettooke, ekitooke bwe kiba n'ettooke liribanga ddene, okubeerayo waggulu okutuusa okukula ku mutendera omutuufu eritemebwa, balina okuliteekako enkondo okuliwanirira. Bwe bataliteekako ligwa likyali lito. Kati n'omuntu yakitegeera nti omuntu okubeera ku nsi eno alina okubeerayo n'ekimuwanirira ng'enkondo okusobola okubeera ku nsi ng'ali successful oba ng'ali mu bulamu obw'obuwanguzi. Kati wano emyoyo giyingirirawo, naye emyoyo we giyingirirawo, emyoyo tegiri supposed kukolera mu nsi ey'omubiri. Haleluya. Era emyoyo kyova olaba tegirabika kuba tegirina mibiri, so girina ensi eyagyo. Kati nja kuwa ekyokulabirako. Kale kansooka njogere beneti
omwoyo gulina ensima girina okufugira emyoyo, n'emibiri girina ensima girina okufugira yeno ensi mwetuli. Era bw'onooba ne bana bagenda underground, bana bagenda balina okuva mu mubiri bafulume batransforminge emyoyo gyabwe gifulume balyoke bakke gye bagenda. Kale kitegeeza nti etteeka liri nti togendayo na mubiri. Ekitegeera n'emyoyo we giba gyagala okuoperating oba okukolera ku nsi girina okwambala omubiri. Kale kankuwa ekyokulabirako, ekyennyanja we kibeera mu nsi ey'amazzi kiba kyeyagala. Haleluya! Kiba kiwuga, kiba kizanya, kiba kyeyagala. Lwaki? Kubanga omubiri gwakyo gwina kubeera eyo gye gwatonderwa era eyo kyeyagaza. Era bw'okijjayo n'okiteeka ku ttale oba ebweru w'amazzi wayita ebbanga tono kifa. N'omuntu kyekimu yatondebwa nga alina omubiri okutambulira ku nsi. Bw'omusuula mu nnyanja oba waagwa mu nnyanja tasobola kubeerayo nga mulamu, okuggyako alina okwambala omubiri ogumukozesa okubeera wansi eyo. Kati ne gino bwe twategeera abantu bwe bategeera nti omubiri munafu tegusobola kubeerawo nga tewali kiguwaniridde, balina okuyingizaawo kye tuyita haleluya emyoyo oba omwoyo. Okubeera ku nsingo successful olina okuba mu Luzungu nekye tuyita spiritual backup. Kati spiritual backup emyoyo gino oba emyoyo gino okutuyambako mu nsi okuba successful tetugisanga busanzwe ne tugitomera, wabula nga wenkugambye nti emyoyo gino nga ginaakola gina okwambala emibiri emirala. Kati tulina okuteekateeka oba mwoyo omutukuvu tulina okuteekateeka ekifo bwe tulina okugenda ekifo ekyo ne tuweerawo saddaaka. Saddaaka eno gye tuweerawo n'eryoka esika n'eryoka esika emyoyo gino bwegisika. Saddaaka eno gisika, bwegisika negijja ne tulyoka tugisamoninga okutuweereza. Ekyokulabirako kyenja okuwa nti ekkanisa bwe tujja mu kkanisa ne tutuula butuuzi ne tusirika nga mulimu abalwadde, nga mulimu abali demon possessed, nga baliko emyoyo. Singa tujja ne tutuula butuuzi tujja kuvaawo nga bwe twazze, right? Naye bwe tujja ne tutandika okusinza, okutendereza, okusinza, ebintu bino bwe bikolwa mu mwoyo, mu kwagala ne mu kwewaayo, ojja kulaba nga waliwo ekibaawo mu bulamu bw'abantu. Either abamu bajja kujjuzibwa, abalala batandike okufuna deliverance, abalala batandike okufuna ebintu ebyenjawulo n'okulaba ebintu ebyenjawulo. But why? Ensonga eri nti kubanga twazze ku kyoto ne tuteekayo saddaaka yaffe ey'okutendereza, ey'okusinza. Bwe tugiteekawo wabeerawo omwoyo ogukka, oyo gwe bayita omwoyo omutukuvu. Kati omwoyo omutukuvu ono bwakka ne tulyoka tumusamoni nga atandika okukola emirimu gye, then ne tutandika n'okwogera ne tugamba mu linnya erya Yesu someone be delivered, omuntu n'afuna deliverance. Naye nga tulagira omwoyo ono omutukuvu amuwonye, obanga tusaba omwoyo ono omutukuvu awonye oba asunulule omuntu ono. Era nze musumba sinze simanyi gange, wabula kubanga wabaddewo saddaaka eteekeddwawo, wabaddewo okutendeza, wabaddewo okusinza, wabaddewo ekigambo ndi olwekyo kyetuva tulagira ebintu ne biba, kubanga tulina kye twataddewo nga sacrifice. Tuli ffenna tuyinza obutayimba, tuyinza obutasinza, naye tuyinza okujja nenzigula omutima gwange nenjogera ebigambo ebisinza Katonda, ebyo ne bikola ng'ekyoto okusika omwoyo n'omutukuvu okukka, n'atandika okukola emirimu, n'atandika okweraga, n'atandika okuleeta obubonero obulabika abantu be balaba. Kale kitegeeza nti bwe tujja ku kyoto ekyo ekifo kye tuba twateekateeka, bwe tujja bwe kiri ne tuwaayo saddaaka esika omwoyo ono bwakka, tutandika okumusamuninga oba okumutuma. Kiringa abasamize, amusamize
bwogenda eri omusamize n'omugamba nti njagala kuloga nakigudde, omusamize gy'olaga si yagenda okusituka alumbagane nakidde, wabula omusamize agenda kutandikira ekyoto, kwagenda okusaba okunywera emmindi, kwagenda okusaba oteeka z'essaddaaka, kwagenda okusaba okuweerayo emisayi gy'enkoko, kwagenda okusaba okuweerayo ebigali n'ebirala. Kati bw'omunaabikola nga musaza omusaayi, emyoyo emibi, kubanga Katonda tanywa musaayi gwa nkoko na mbuzi, emyoyo emibi gigenda kujja, bwe ginajja gigenda kukka ku lwa ssaddaaka eteekeddwaho. Kati bwe ginakka bagenda kutandika okugisamoninga oba okugituma oba okugiragira, tigenda oweeyo gundi ne gundi, ekifaananyi kye kyekino, afaanana bw'ati, ali bw'ati, amanya ge geegano n'ebirala. Tegerekeka ne giryoka gigenda. So kitegeeza nti era bagenda ku kyoto ne bakolako ssaddaaka embi ezo, ssaddaaka ze bateekako ne bayita emyoyo embi ne gitulugunya abantu, gye balaze omusamize asigalawo we ng'atudde. So kati kitegeeza nti ekyoto ke balaze bataddeko ssaddaaka, emyoyo ne gikka, emyoyo we gisse ne gitandika okuoperatinga, oba bwe gisse ku lw'ekyoto ekyo, we gisse ne batandika ne gifuna omubiri ku lw'okubanga zirina kigizza okulya okufuna ne bafuna amaanyi obuyinza obugiragira mu kugiragira oba mu kugituma. Kyonna kyekiri, oba mu kugituma, bwe bagituma gigenda gituukirize emirimu gye bagiwadde okukola ki, okukola. Kale awo kitegeeza nti tugenda okusisinkanira nga omubiri gusisinkanye, awo emyoyo wokka bwe giyinza okukolera mu nsi eno ey'abalamu. Kale kitegeeza nti omwoyo omutukuvu nzizeeyo bwe tunaabanga tulina ebyoto bye tulina birina okubanga bigenda ku sacrifice, saddaaka egenda okuleeta bamalayika okukka ku kyoto. Bwe banakka ku kyoto bagenda kutandika okukola, kubanga bagenda kusisinkana obwetaavu bwo obw'omubiri, oveewo ng'owonye obwetaavu bwa mubiri, oveewo nga oweereddwa omukisa. Kale katugendako mu Bayibuli, tugenda mu kitabo kya Genesis, tugenda tandika mu Genesis 9:13 atugambye nti Genesis 9:13 agambye malayika ow'omukaaga n'afuuwa n'empulira eddoboozi eryava mu nsonda ennya ez'ekyoto ekya zaabu ekiri mu maaso ga Katonda. Kati katugendeko ne mu kubikkulirwa 16:5 bw'ati bw'agambye. 16:5 agambye nti 16:5 agambye nti n'empulira malayika w'amazzi ng'ayogera nti gwe mutuukirivu, gwe abaawo era eyabaawo, gwe mutukuvu, kubanga wasala omusango gw'ebyoto. 16 kubanga baafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi, omusaayi gwe gw'obawadde okunywa basaanidde. 7 n'empulira ekyoto nga kyogera nti weewaawo Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Wano embadde nsinga okwagala nti n'empulira ekyoto nga kyogera, kitegeeza ekyoto muggulu ebyoto biyitirivu, era waba oli musomi wa Bayibuli naddala kubikkulirwa ojja kulabayo ebyoto biyitirivu. So n'empulira ekyoto nga kyogera, ekitegeeza ogumu ku mugaso gw'ekyoto, ekyoto kyogera. Bwe tujja ku kyoto ne tuwaayo saddaaka, ne tuwaayo saddaaka etuukiridde, ebyoto byogera. Bamalayika ebyoto biba ne bamalayika. Bamalayika bwe banajja, oba malayika w'ekyoto bw'anajja ku kyoto nga mukoze sacrifice, tagenda kujja ku lwa sacrifice eyo aveewo nga talina kyakoze.
bwanajja either wajja kubaawo abona, wajja kubaawo asumululwa, wajja kubaawo ekigambo, kubanga ekyoto kyogera. Abakka ku kyoto ekyo bamalayika boogera. Kati kitegeeza bwetaaga ekyoto ekitazikira bamalayika boogere, Katonda ayogere. Bwe wataba kyoto ekyokusaba bamalayika tebajja kwogera. Bwe batayogere ogenda kufuna obuzibu, kubanga ogenda kutambula ng'oli spiritually blind. Ate onobera spiritually blind, togenda kumanya kyakukola. Bw'otokimanye ogenda kwetabulatabula. Haleluya. Bannange abali awo munyambeko n'amaloboozi gammwe. So tugulumiza Katonda. Kale katweyongereyo mu kitabo kya tutegedde ekyoto kyogera. Buli lwokuma ekyoto, buli lwosaba olina kyobuuza Katonda ku makyoto kyakusaba. Teekako saddaaka. Kale katulabe saddaaka. Mbuuza saddaaka kyeki, era saddaaka tulina kuteekako saddaaka ki ku kyoto nga tusaba nga tukabira Mukama. Tugendagenda mu Genesis 8:2. Genesis 8:2. Genesis 8:2. Okay. Genesis 8:2. Genesis 8 lunyiriro lwabiri lugambe bwe luti, Nuwa n'azimbira Mukama ekyoto n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu, n'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Wuliriza, Nuwa n'azimbira Mukama ekyoto n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu. So Nuwa we yazimbira Mukama ekyoto bye yateekako nga saddaaka byali birongoofu. Kati igwe nange buli lwe tuzimbira Katonda ekyoto tulina okuteekako saddaaka nga nnongoofu. Kitegeeza ki? Bw'ojja ku kyoto kya Mukama ng'olese saddaaka yakutendereza, leka omutima gwo gubeere nga ddala gutendereza Katonda, ng'omumwa si gwegwogera naye ng'omutima gulowooza birala. Bw'ojja n'okusinza, leka okusinzako ebeere saddaaka ennamu nga ddala oteeka wansi amaviivi okusinza Katonda oba okuwanika emikono gyo naye nga ddala kyogera kyotegeeza. Jjukira, Katonda is not moved by many words. Katonda tabutambuzibwa na bigambo bingi bye twogera, wabula emitima gyaffe girina okuweebwayo. Omukyala ayimba oluyimba ati neewaayo nga saddaaka. Olina okwewaayo nga saddaaka mu kusaba okw'okukkiriza nti something can happen. Nsobola okuwulira okuva eri Katonda, nsobola okuwonera wano, naye nga kisoose na saddaaka ennamu ennongoofu. Tetuteekako saddaaka enkyamu okubanga omutima gulaga nti gutendereza Katonda naye ate ng'olina ebirala by'olowooza. Kwe kubanga osinza Katonda naye ate ng'obwongo bulala. Kiringa bw'onoobeeranga n'oyimba ng'oyimba ogulumiza Mukama otendereza Katonda, omugamba onsingira byonna, onsingira omwami, onsingira emirimu, onsingira omukyala, onsingira biki, naye ng'amazima gali nti olimba. Era nga naye bakukubira essimu awo ne bakugamba nti waliwo ekibaddewo, toddamu kuyimirirawo odduka n'esindi. So kati tuwaayo saddaaka enfo ku kyoto, ku byoto, ne tuvaayo nga tetulina kye tufunye. Ekyoto nagambye ekyogera, lwoteekako saddaaka embi tejja kuleeta mwoyo ono oba bamalayika, kubanga saddaaka yeriko obulemu, oba bamalayika tejja kuleeta bamalayika, kubanga Katonda akyawa ekibi. Katonda wala ekibi tabeerawo. Ne bwebanga sacrifice okoze ya ssente, togenda kugenda mu bwamalaaya oyendenga ogambe nti ngenda kuleeta Mukama. Togenda gendanga mu bubbi obbenga, togenda gendanga mu kunyaga ogambe nti nze mpadde ku kyoto naye sirina kyendabye. Katonda tasikirizibwa na muwendo nnyo gwa bintu, wabula Katonda asikirizibwa
ne saddaaka obutuukirivu bwa saddaaka bwetadde ku kyoto bamalayika ne bajja ne batuweereza. Tujjukira Solomon baali mu kitabo kya Bassekabaka. Okay, Bassekabaka tusooke tusomeyo Bassekabaka. Okay, ndowooza nja someyo nga njogera ku bunene bwa saddaaka. Tugende mu Genesis 13. Genesis 13 okutandikirawo. Abantu bangi kantyogereko, abantu bangi bavudde maaso ga Katonda kubanga baganye okuzimba enkolagana yaabwe ne Katonda, kubanga baganye okuzimba ekyoto ekyokusaba bo nga bo Katonda asobole okubawa obuyambi, kubanga buli lwe tuzimba ekyoto lwe tusaba nituteekako saddaaka na mu Katonda Omwoyo Omutukuvu bw'akka oba bamalayika bwe bakka boogera, bwe boogera batuzaamu amaanyi. Oyinza obutawulira ddoboozi naye n'oddamu amaanyi mu kukkiriza. Kyova olaba buli lw'ova okusaba weekanga nga entondo zigenze, weekanga nga obusungu n'ekiri bivuddewo, weesanga nga obulamu obulinga obuziddwa obujja. Lwaki? Kubanga nti waliwo ekyenjawulo, waliwo ekitali kya bulijjo. Ovudde mu kifo awali Katonda, ovudde mu kifo bamalayika bye basse, ate bwe bakka tebasobola kukka, entondo ne zisigala tebasobola kukka, ebyo byonna ne bisigala. Jjukira mu Bikola by'Abatume bwe yali agekwa, bwe baali baweebwa Omwoyo Omutukuvu, Bayibuli egamba nti ne bawulikika empewo ey'amaanyi, a mighty rushing wind. Empewo we yakka, Bayibuli egamba nti ennimi z'omuliro ne zisula ku buli mutwe gwa muntu. Empewo ye yasooka maybe okugoba kasasiro, okugoba byonna okubifuuwa okuva all trashes, then Omwoyo Omutukuvu ono alyoka akke ng'atuula ku mitwe oboolyawo egiri cleansed, oba egiri sanctified, mibiri egiri sanctified, sorry. So buli bw'owulira nga embeera ekooye dda ku kyoto, buli lw'owulira nga tolina kyakuddamu dda ku kyoto. Eriyo abantu abamu ngaffe nga tugamba nti Katonda bw'otonyamba teri agenda kunnyamba. Tulina okutuuka awo nti bw'otantaasa teri agenda kuntaasa. Mbituusemu emirundi mingi. Naye olina okutuuka nga tolina plan B. Buli lw'oba ne plan B, plan B tegenda kumala, egenda kuleeta plan C. Plan C tegenda kumala, egenda kuleeta plan D. Ne plan D ejja kusindika ku plan E. Ekitegeeza buli kyosa kikusindika walala. Naye bw'obanga Katonda nga plan E paka ku Z, olina okutuula ku kyoto okabire Katonda. Bamalayika batandika okwogera, bajja kwogera eza mu birooto oba mukolesebwa oba mu ngeri endala. Kasita onoozimba ekyoto kyo bulungi, kusaba okomewo ogobe n'abadde asesetuka nga watambula, nga bwe tugenda olaba ono omusajja mu Genesis 13. Genesis 13 wetugambye otandikirawo. Ibulaamu n'alinnya n'ava mu Misiri, ye ne mukazi we ne byonna bye yalina, ne Luti wamu naye ne bagenda mu bukiika obwa ddyo. Era Ibulaamu yalina obugagga bungi, ente ne zaabu ne kusatu. N'agenda n'atambula n'ava mu bukiika obwa ddyo n'atuuka e Beseri, mu kifo eweema ye mwe yasooka okubeera wakati wa Beseri ne Ayi. Ibulaamu osoma eno mu 12 yazimbira Mukama ekyoto mu Beseri gye yamusisinkana. Ibulaamu bwe yatuuka n'ava ku kyoto n'atambula n'agenda Ayi, n'agenda gye yalaga. Enjala n'egwa. Enjala bwe yagwa yamaliriza aserengesa e Misiri. Kitegeeza avudde dda ku kyoto. E Misiri gye yagenda kabaka omulamba Ibulaamu, jjajjawo okukkiriza omulamba Ibulaamu, omuntu ayogera ne Katonda nga mukwano gwa Katonda, bwe yatuuka e Misiri ng'amaze okulima nti mukyala we muganda we mwannyina ne bamugoba. Bwe bamugoba kyali kiswalo, kirabanga ekya bulijjo naye kyali kiswalo. Ibulaamu the patriarch ne bamugoba bugobe, ne bamugamba tuviire. N'avaayo n'obuswavu, ne bamugamba byonna bye weetaaga bitwale. Kiringa bw'onoogenda okukola ebiwalabu ng'olina kye weetaaga, ne bakugoba ne bakugamba kyonna kyoyagala kisitule mu nnyumba eno, naye genda tosigala wano.
ovaayo oswadde ne boona okoma bajja kubuuza ki ekyabaddewo ng'ogenza okomyawo mangu. Ne Ibulaamu yavaayo bamugobye bugobi ng'aswadde, era bwe yaswala mu kubonaabona n'ennaku ye nga wadde alina be bamuwadde yakomawo mpolampola n'ategeera ekyokuddamu tekiri mu Beseri gye yazimbira Mukama ekyoto. Kitegeeza n'akomawo awali ekyoto kya Mukama. Era Katonda w'osomya ddamu n'ayogera naye, kati naawe simanyi wajja otambulira naye komawo ku kyoto kya Mukama, tokkiriza kuswala. Bw'onoogenda mu bufumbo obutali butuufu, bw'onoogenda mu bintu ebitali bituufu, bajja kukugoba, ojja kuvaayo ng'oswadde. Ate simanyi oba onoofuna omukisa gw'okudda mu kkanisa oba okudda mu maaso ga Katonda, kubanga oyinza okuswala buswaza ate enfukiso nyina ozifuula obusungu, sitaani n'akuvubira ddala n'akusuula. Kati kitegeeza kiti tova ku kyoto, obeera Katonda we yakulagira, bw'obeera ku kyoto kya Mukama, enjala ne wejja Katonda ateekawo emmaanu eya buli lunaku. Naye bw'ogenda e Misiri basobola okuwa byonna bye baagala, naye by'oyagala, naye ojja kugobwayo. Kitegeeza obanga otabuddwa walibanga ava ku kyoto, saba Katonda akuyambe n'oku kyoto. So ngenda kwogera ku ekyokulala ku sadaka. Okay, ngenda kwogeraho katono, sijja nakusomayo Bikola by'Abatume 17 okunyuva ku lunyiriri olw'16 paka 23 ojja kwesomerayo. Pawulo bwe yatuuka mu Ansenis, bwe yatuuka eyo bunaatunula ekibuga nga kyetooloddwa ebifaananyi, omwoyo gwe ne gumuluma n'afuluma n'abakananga nabo. Olwagira ne bamukwata ne bamutwala ku Aleyopaago. Bwe yatuusibwayo n'abagamba nti, basajja mmwe mbadde ntambula mutya baalubaale, naye ndabye ebyoto, ekimu nga mwawandiikako Katonda gwe tutategeera. Ekitegeeza n'ababi n'abasamize n'abalogo bategeera ebyoto. Era kale bino ebyoto baabikumanga kusinza bakatonda baabwe ba Dayana oba Atenyi mu Luganda, naye nga bebalogerako n'abantu abalala, nga bebabunyabonyerezaamu n'abantu abalala. Jjukira oli yali demon possessed, bamwagazanga bakolera ssente naye nga bera tebabiriiko. Okitegeera? Haleluya. So n'ababi bakitegeera. Omuntu bw'agenda okuloga takusitula kutwala mu ssabo, ate tasitula mulogo bw'agendeyo mu ssabo, tagamba mulogo gendayo, wabula omulogo amutuma ebintu bye muyinza okuwa ku kyoto nga saddaaka, bisike emyoyo emibi gikke ku kyoto, bwe gimala okukka bagirage erinnya lyo oba oliawo n'ekifaananyi kyo, balyoke bagisindike, oba enkwaso yonna balyoke bagisindike gikole. Lwaki tebasobola kugiragira bulagizi? Kubanga bakimanyi nti emyoyo gino they are not supposed to operate in physical realm, wabula girina okubaako we gikolerwa saddaaka ne giyitibwa ne giryoka gisindikibwa ne gikola. Tegerekeka kati naawe buli lw'osaba wabeerawo ku kyoto ekyo saddaaka gy'oteekako, oba oyita ono omwoyo wa Mukama, spiritual backup. Kyova olaba mugenda okusaba oba okulwanyisa ebintu ebibi, n'ogamba waliwo omusamize n'otandika n'omaliriza nga ogongo badde omumwa, ng'okyamye omumwa ng'olimadde. Lwaki? Kubanga tolina spiritual backup y'amaanyi. Kulumbagana kyoto kyoli kyasula nyokeza nga ateekako kino, ateekako enkoko, ateekako biki, gwe omala ne wiiki nga tosabye, omala n'omwezi nga tosiibyemu, omala n'omwezi nga towaddeyo sacrifice, omala n'omwezi nga toli mwesimbu ne maaso ga Katonda. Naye omanyi kimu nti ebigambo ebingi mu kusaba n'enkukutulwa nkumenya mwe mugenda kyekigenda okukola kiri no. Eriyo bamalayika buli lwojja ku kyoto okulwana olutalo olw'omwoyo, oba oyita malayika omulwanyi ono okugenda okulwana, bamalayika ogenda okulwana ne bamalayika ababi abaagwa. Kati bw'obanga ddala ku kyoto kyo tebaliiko, nga tebaliiwo, nga tebakumanyi nakumanya, bajja kukola nga batabani ba Sikeva. Bayibuli egamba nti batabani ba Sikeva yali kabona, batabani ba Sikeva ne bagamba baalabanga Abayudaaya batalina waabwe nga bagoba emizimu nga Pawulo. Gyo ne gisirika, naye bano be bajja bagigamba nti vaawo emizimu, nkulayiza Katonda Pawulo gw'abuulira, simanyi na biki Kristo Pawulo gw'abuulira. Ne gibagamba Pawulo tumutegeera ne Kristo tumumanyi, gwe mwe baani. Bwe ne gibataagula Bikola by'Abatume, ne gibayuzaayuza engoye, ne badduka nga baswadde, ensi yonna n'etya.
kale naawe nkusaba okuma ekyoto ekyokusaba waako saddaaka ez'okuteneza ez'okusinza teekako sacrifice zo Mukama kyakugamba kyokola ogenda kuweebwa omukisa. Njagala okumaliriza n'ekyawandiikibwa kiri mu Bassekabaka ekyokubiri, Bassekabaka ekyokubiri, Second Kings olunyiri olwa 26 essula eyokusatu olunyiriri olwa 26 lunyiriri lwa 26 lugambye nti awo kabaka wa Mowabu bwe yalaba olutalo nga lumuyingiridde n'atwala abasajja 700 abaasoolanga ekitala okuwaguza okutuuka eri kabaka we Edomu, naye ne batayinza. Byabalema, njogera ku bunene bwa sacrifice, byabalema ne batayinza. 27 awo n'addira mutabani we omubereberye eyandifuze mu kifo kye n'amuwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa bbugwe. N'addira omulangira n'amuwaayo okuba saddaaka eri bakatonda be. Saddaaka eyo yali nnene ey'omulangira era yina kye yakola. Ne waba obusungu bungi eri Isirayiri, ne bamuvaako ne baddayo mu nsi yaabwe. Haleluya! Ekitegeeza nti omusajja ono yali amanyi byenjogerako. Yagenda ku kyoto ku bbugwe n'awaayo mutabani we saddaaka ey'amaanyi. Saddaaka zitambula bwe ziti, eriyo ebatuma ebikere naye ate enkoko ebisinga. Kati enkoko y'amaanyi naye ate embuzi esinga enkoko, n'ente esinga embuzi, ate n'omuntu saddaaka y'omuntu esinga ey'ente, ate saddaaka y'omwana omubereberye esinga ey'omuntu owa bulijjo, ate saddaaka ey'omulangira esinga ey'omubereberye. Kati Kristo ye mubereberye wa Katonda era ye mulangira wa Katonda. Kati saddaaka ye eri waggulu wa byonna. Kyova olaba n'okutuuka olwaleero ku lw'esaddaaka gye yawaayo ku musalaba tukyalokolebwa. Ono omusajja yawaayo mutabani we, abaali bamulumbye emyoyo ne gigolokoka ne gibawa amaanyi, bali ne balaba obukaawu ne badduka ne bagamba tetujja musobola naye kubanga waddeyo saddaaka. Kitegeeza okusooka saddaaka ye yali ntono nga ne bwalwana tena kyekyusa. Naawe walibanga oyimirira ku kyoto n'okoola naye nga tulaba njawulo, saddaaka yo esobola okuba nga ntono. Kati saddaaka yo njagala ova wano ogende ebeere ey'amaanyi, oyongereko ng'omusajja oli, ebikuzinze bijja kudduka. Gattako okusiiba ku saddaaka yo, gattako okutendereza, gattako okusinza, gattako n'okuwaayo oba oli awo Mukama kyanaaba kusobozesa. Ekyoto kyo bamalayika ab'amaanyi bakke ofune amaanyi ekyoto kino kikwogerere osobole okuwangula mu linnya erya Yesu. Njagala okubalabula nga mmaliriza, mwegendereze enjiri nnyingi ku social media, naye mwegendereze enjiri nnyingi ewabya. Nina bye mbadde ndaba amakya ga leero, omusumba ayogera ng'agamba abantu ani abagamba jjajjamwe Ibrahim ebintu ebifaanana bwe bityo nti jjajjaawo ye gundi negundi. So Ibrahim yava ddi biki naye nentunula nga abantu bakuba engalo neneewuunya n'ebirala ng'ate n'ava mu mwana attu bakadde baffe kukkiriza, naye tulina kusaba nakwegayirira Katonda atutaase kuba tuli mu biro eby'oluvannyuma. Otherwise, shalom to you, see you again.